Wow, Shiba Kalungi ne King Saha basanyusiza abantu munnange ku ceremony emu n'oluyimba Empeta. Byengenda okubeera nno nga nkulagakoko mu maaso awo kw'osaate Lydia Jasmine abadde munnange wali ne YK Benda eside eno ku mukolo. Oh my god, yonna gye biggweredde byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo. Bampita Geminati, nsinzira ku Geminati Yogi. Kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video kw'ossa n'okusubscribinga obeere nga obikolera ddala munnange kisobole okubeera nga kitambwira ddala. Kakati nno kansooke nkutegeeze nti nno Shiba Kalungi esayidi eno ku ceremony ne King Saha. Shiba Kalungi mu kusooka ataddeyo ko wali ebifaananyi ebyo nga woobiraba bibadde bikutte ettabu ku mukutu munnange ate gwa Facebook. Oh my god, abadde ayaka kye bayita okwaka. Ku sayidi y'emu ne basharinga wali munnange ate performance ebadde yakabi nnyo oluyimba munnange ate kankukube Empeta wali nga boogezako okulaba. Kitambwidde ddala munnange ate bulungi. Mwana mulenzi King Saha naye n'ayimbamu oluyimba lwe munnange ate Gundeeze. Byonna gye biggweredde kw'ossa munnange ate n'ekyo ekifaananyi nakyo kibadde kikutte akati wali ku social media ekifaananyi munnange ate kya King Saha. Bw'atyo munnange esayidi eyo kankongereyoko wali akatambi kengenda okubeera nga nkulekerako. Lydia Jasmine kw'ossa ne YK Benda nabo basanyusiza munnange ate abantu wali ku mukolo. Oh my god, yonna gye biggweredde muganda wange. Kansooke nkakuwe ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkuzza. Basobodde munnange nabo okusanyusa munnange ate abantu baabwe esayidi eyo. Banyumiddwa oluyimba lwe babadde bayimba kolabo yaabwe mwana muwala munnange ate Lydia Jasmine kw'osaate ne YK Benda. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwe nti bwe nkoze ku updates zino kakasa nti no subscribinga kw'osaate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko maaso awo n'ebirala.